Nze Naigaga Sylvia ngasinzidde wano Saudi Arabia nga nzize okuzuula omwagalwa wange Kasule Peter ngamba njagala nnyo era nkoye yamunfunira tumaze naye emyezi 3 tutambuza mwezi gwa 4 Mr. America nzize wano muzuula namusanga ne Hajati angamba Hajati yamuleka ku lwange Mr. America kyova nsinziddeko wano okumuzuula angamba njagala nnyo ebivaamu byonna tebivunanyizibwa ku Mr. Ani yakuwa omusajja ono? Ani yakuwa omusajja? Anko ye yampa omusajja ono Anko yakuwa omusajja n'akugamba atya? Anko bwe yakuwa omusajja n'agamba atya? Kino twagala tulyewo Hajati ennamba. Anko oyo azaalibwa ne maama wo? Iye. Anko nagambye kintu kikyojjukira kye nagambye okole anko wo singa oba olina omugwawo w'oli e Saudi. Wangambye nkwate muguwa tuge anko. Nsaba otuge anko wo. Anko wo. Simanyi naye nga bassebo ne bannyabo kamala okutangazaamu ku batulaba. Bassebo ne bannyabo mwana muwala oyo gwolengera ku screen yawo ali Saudi Arabia naye ayina anko we. Anko we mamanyi anka abazaalibwa ne maama wo. Anko we ayina mukwano gwe. Mukwano gwe ali Dubai bonna bali Dubai. Naye anko we mukwano gwe ayina Hajati ali Uganda. Wabula anko yagamba ono nti mwana wange njagala tunyweze kiri kya Hajati bakiryewo. Hajati mwagala mumulyewo nawe omaliridde oyagala mumulyewo oba toyagala? Bwe kiri kubanza omusajja. Owuliranga omusajja omwagala. Gw'owuliranga omusajja omwagala? Mwagala. Otandise okulyanga omwagala naye ng'okimanyi nti waliyo Hajati sikyo? Kyo kimanyi nti Hajati gyali. Naye nzize wano okuzuula kituufu bakyeyagala ne Hajati oba mwegase ne anko wo mubba omusajja? Anko yo omusajja nja mutwala. Kale bassebo ne bannyabo ensonga agyogedde nsaba twaleke ng'ate tugenda mu maaso essimu wagimpadde nayiseeko dda ku WhatsApp ogambye nti omukulu bamuyitaani amannya ge? Kasule Peter. Bamuyita Kasule Peter, bassebo ne bannyabo Kasule Peter katugende mu maaso olunaku olwaleero. Era nga oyo gw'olaba kyamagero ki kyakoze olunaku olwaleero? Mr. America yampadde emitwalo 5. Yamuwadde emitwalo 5 ne Hajati ne bamuwa akakadde yakabaznyizaamu emirundi 2. Sirika buno obudde obusigadde bwange. Okuzuukuka ayinza oyittirayo ng'omulongoose. Chansi tetukwongera chansi ndala yonna bwatakwatira. Bassebo ne bannyabo Hajati ayinza okuba nga akyagezaawo okulabika nga ateekako akabaani e Uganda gy'ali ng'era ayitera n'okuloota ebirooto ng'alaba waliwo ekiwala kiri ku kyeyo eyo Saudi kimwagalira omusajja n'asalawo eyo misikolo yakubiri. Anko nkugamba nti mutuge gwowakana nasoose ne kugamba omulundi ogwasoose mutuge muntu ki atakwata Kasule Esimu yonga yambirigo Kasule. Muganda wange nti mbadde nakazuuku kandi kweteekateeka genda kukola. Era nkuwulira otulo olyawo wulira nga tobitegeera nga womanye eddungu naye webalekaza na. Naye kato Peter omanyi bulungi ne lino eddoboozi olimanyi bulungi seetaaga kwennyonnyolako nnyo sikyo? Kato tubeere siriasi omanyi bulungi. Kasule kyogamba tomanyi? Tomanyi Kasule? Bw'otunula ku profile yange olabako ki? Bw'oba olaba profile yange kuba bwe nkubira essimu ereeta profile. Mr. America Uganda. Kuliko Mr. America Uganda. Mr. America. Yes, sebo. Mr. America akola kyolowooza? Mr. America. Yenze kennyini.
Kati kyetaagisa sekendi ye mukyala bamuyitani. Mukyala bibi wange. Oyo Bamuyita Silivia. Wanji? Bamuyita Silivia Ombwati. Bamuyita Silivia Ombwati. Silivia, eh? Hello? Hello? Yes, wano waliwo mannya ga musiraamu ate. Mannya ga musiraamu? Ge gali wano ge bataddewo omuntu akusurprise nze. Musiraamu nnyo naye ate ndi surprised nnyo ng'ate oyogedde omuntu atali ow'echurch. Bw'obanga yeggwe Peter. Yenze sebo. Kati omuntu wa kusurprise nze amannya ga lusiraamu nnyo nga bw'okiwulira era muntu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm so surprised you oba ready nga mukuwa Kasule. Yeah, ndi ready. Mukuwe. Mumpese. Ddamu oyita amannya g'omulala goyogedde nze mukuwo n'aswalukuke. Amanya bamuyita Silivia Nayigaga. Okay, sigalako. Ku ddakiika ennungi ziri eddakiika 18 zise ku ssaawa 12 ez'olunaku olwaleero. Bassebo bannyabo twagala tulabe omuntu ali ku profile y'ono. Ndowooza mulabye nti abantu bwe baba baloga n'ebitabakwatako. Eno ye profile gye mulaba ku WhatsApp. Yiyo profile ndowooza mugirabye. So ye profile eri ku WhatsApp y'omusajja gwe bayita Kasule era profile yeyo nga bw'ogiraba. Kale ono asazeewo alabike nga omusajja amulekamu kasala kkubo. Kale omukulu essaawa eno osobola okujoyininga singa nkuwa linki osobola okujoyininga wano ku live ku TikTok nkuwe linki ojoyininge tubeere gasimbaganye ne bannamawulire. Tugenda kozesa speed kankuwe linki gikwate mu bukwasaawo gye olaba omuntu akusurprise nze olunaku olwaleero kubanga akikozerwa kuba nti lava ayina nnyingi nnyo ate gwe akafaananyi kenda ba ku profile olaga nti nno nakisaayaya